السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukyali ku bufulumiro w'ennyukuta. Olunaku olwaleero tugenda kulaba ennyukuta eya waawu. Ennyukuta eya waawu eva ku mimwa gino eno. Emimwa gino obanga agisindika mu maaso obanga agipushinga like buli oba ng'osoma nti waawu au emimwa gino gigenda ne giddako mu maaso katini si nnyo, togisindikayo nnyo ate tolina kugisoma ng'emimwa gino like gisigaddeyo nga tegivuddeeyo nga wetulaba mu kifaananyi kyaffe kino. Waawo entuufu bwetyo bw'erina okusomebwa. Katulabe ekintu kino oba katulabe okulambikibwa kuno eno mu kusoma kwaffe okw'ebigambo eby'enjawulo. Ndowooza kijja bba kitujjirayo bulungi waawo eno engeri gye tugisomamu, naye nga yo eva ku mimwa egyo oba nga ogisindise mu maaso ko. N'ogamba nti au esinga kuvaayo nnyo ng'eri mu sawundi eya dhamma, esinga okuba nga eviirayo qalu so kati kutulabe example etulambika kino inshallah. الواو أولياء أوتوا وجهه وجهه ودا وعدنا تخويفا ووري